Mu division y'e Nakawa we twatuukidde mu bifo eby'enjawulo ewalonderwa ku ssaawa emu ez'okumakya ebikozesebwa mu kulonda byabadde byatuuse dda. Ekifo kino ekya mmeeya wa Nakawa kiriko abavuganya 6 omuli Paul Mugambe ajjidde ku Bwannamunigina, Susan Zawedde ajjidde ku kibiina ki NRM, Ali Bukeni ng'ono akwatidde ekibiina ki NUP Bendera, Muhammad Byabasajja akwatidde ekibiina ki FDC Bendera, n'ababiri abajjidde ku Bwannamunigina omuli Roni Nyenje Mugerwa ne Nabiru Matovu. Wabula mu bifo byene ebyenjawulo era okulonda tekutandise mu budde era ng'ewamu zigenza okuwera ssaawa 4 nga tekunnatandika oluvannyuma lw'okubulwa abalonze 10 abalina okujulira ebbokisi z'ebikozesebwa nga tezinnasumululwa. Ku ssaawa 6 ezakalasa mayanzi eyeesimbyewo ku kifo kya mmeeya wa Nakawa ng'ali wansi w'ekibiina ki National Unity Platform, Ali Bukeni amanyiddwa nga Nobian Lee atuuse wakubira akalulu ke. Oluvannyuma lw'okulonda awezenga bwali omumativu nti akalulu kano yakawangudde dda. Naye ate byakyukamu ndowooza muze mubiraba. Ffe kye tukola kunyweza bukuumi kalulu kaffe n'okutwala obuwanguzi bwaffe ku Tally Center. Ate ku Tally Center n'oddamu buto okulwanirira obuwanguzi bwo. Atubuulidde ebyateeseteese okukolera abalonzi be singa anaaba alangiriddwa ku kifo kino. Kulidde mu Nakawa era mpangalira mu Nakawa. So ebizibu bya Nakawa byonna mbitegeera bulungi era nze mbasuubiza kimu. Mugenda funa obuweereza bwe mubadde mutalabangako. Muhammad Byabasajja akwatidde ekibiina ki FDC Bendera oluvannyuma lw'okulonda ku Naggulu Katali atubuulidde okulonda kuno engeri gye kutambuddemu. Okulonda taanapu y'abantu si nnungi. Akakiiko k'ebyokulonda kaalema okusensitizinga abantu okujja okulonda mu bifo nga bino. Ebifo nga bino bya buvunaanyizibwa nnyo eri obulamu bw'abantu ne baabifuula ddaalo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti Joel Ssennyonyi gwe tusanze nga yakamala okusuula akalulu ke atubuulidde ku ky'okuba nti obuuma ku mulundi guno busobodde okukozesebwa. Ku Kiswa Primary School ekifo ekimu ewalonderwa wano mu division y'e Nakawa waddenga ku ssaawa 9 okulonda kuba kulina okuwanga kukyagenda mu maaso weziweredde ssaawa 9 nga abakola mu kulondesa bali mu kutta mboozi oluvannyuma lw'abalonzi okubanga tebalabikako. Mu division y'e Makindye ku ssaawa 1 ey'okumakya ebifo ewalonderwa ebyenjawulo ebikozesebwa bibadde byatuuse dda. Nga bwe gwali ne mu kulonda okwaggwa abalonzi ab'essalire 10 abeetaagisibwa okubikkula bokisi babadde tebaliiwo era okulonda mu bifo bingi kukandaaliridde. Naye nga baagenti ne bano ba polling assistant be babaddewo naye nga ate abalonzi tebaliiwo ate nga tebasobola bukola ki kubusumulula nga abalonzi tebalina kubeerawo. Bo abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo babadde n'endowooza ez'enjawulo ku kukozesa obuuma buno. Eno enkola ate yeetwanguyiza nnyo obulamu okusinga biri ebyasooka. Era tunatambulira awo tujja kuba ku mulamwa. Obuuma abumu badde busikaaninga obulanga tebusikaaninga ng'olumu bakateekako akapapula nga kagamba reject. Reject kibategeeza ndowooza omuntu oyo tagenda kola ki kulonda. Kale tetusanyuse tekitusanyudde n'akamu naye tugezaako okwogera ne basupervisor naye balina orders ey'enjawulo. Wabula waddenga abalonzi tebettanidde kulonda kuno bw'ogeraageranya n'okulonda okwaggwa abo abeesimbyewo bagamba nti leero yaddeko. Abantu we bali bangi kye tufunyeemu ekizibu abantu bakusomba. Abantu baakoowa tebaagala kulonda era omuntu akuwa akalulu aba akwagala kye tulabyewo wano. Okulonda kutambudde bulungi sofa. Abantu bakujjumbidde wadde tebajjumbidde bulungi nnyo naye at least turn up tenakuba mbimbi ng'okulonda okuwedde we kwali. Ekyabalonzi abatono abeetabye mu kulonda kuno abeesimbyewo bagamba nti ebyo ebyatuukawo mu kulonda okwasooka ye kanaaluzaala. Nti abantu balonda bakandidenti baffe ne bava n'embitundu ng'abantu bonna bategedde bawangudde wabula ate ekiva ku Tally Center kyannaku nti kiba kiranga birala. Kyetusinga okweraliikirira ennyo mu kaseera kano bwe bubbi n'okulangirira abantu abatali batuufu kubanga ffe akalulu tukanoonyeza ku ground wetuli naye tulina okweraliikirira nti bannaffe abamu bagenda balangirira ate nga tebalina result. Wano we basinzidde okuwera okufaafaagana n'oyo anaazannyira mu buwanguzi bwabwe. Nze nno guno omulanga gugenda eri bannakansanga akalulu kano tulina okukalwanirira
kuviira ddala nga bwe twakatandika era nze sitidde ba MPs baffe bonna bebaziba bakola tuzze tubiraba naye kati ffe twetegese bulungi tugenda kakuuma era yenna ayagala okwetantana n'akalulu kaffe aba NUP policy 3 wesibe bbi ne mu bifo ebirala gye tuyitidde mu Makindye nga Tebandeke zooni Namuwongo Katale nayo okulonda tekujjumbiddwa nnyo. Abalonzi balina endowooza ze batuwadde ku kukozesa obuuma mu kulonda kwa leero. Twebaza mwami byabakama wakakiiko k'ebyokulonda nti mashini leero zizzeemu ne zikola bulungi zituyambye esoma akalulu n'esoma ekinkumu kyo n'ogenda n'okuba akaluluko ekitegeeza nti oyinza kudda kulonda gwakubiri ne zino ze bayita eggaali tezifunye mukisa olwaleero. Simanyi oba luli baali kuki naye nze kyendowooza kyaka byalimu obuntuntu bye saategeera mba kati ate buno bwo bukola kati biri oba byali bwaganira kisimanyi. Akalulu ak'amaanyi obuuma bwagana okola ate leero kalulu akabaana abakansala basembayo wansi ate obuuma bukoze ki bwe bakozeseza kati tetubitegedde bulungi. Wadde ng'okulonda kulabise ng'okutambudde obulungi waliwo abamu abeesimbyewo abagamba nti ate kwetobekeddemu vulugu ebitagambika. Olwaleero Musimbwa zone balina box gye baleese nga teriko seal. Bwe nvuddeyo nze nga candidate okugamba lwaki box teriko seal police constable yasoose okuntwala. Akalulu k'ennaku zino kayonoonese sente zayonoonya akalulu era kuva ku makya waliwo sente zisiibye nga zitambula bazigabira ku polling stations bazigaba buli wamu era akalulu tekali feya ak'olunaku lwaleero. Ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu bifo eby'enjawulo okulonda kubadde kukomekkerezeddwa era okubala obululu ne kutandika. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV. Una, utano.